Get informed and updated on issues around you and the globe as well. KKTV. Obudde nga bumanyi obudde nabo butambula ng'obuliko abuwalana y'ensonga lwaki nsobodde okujja mu kikeerezi nsaba kunsonyiwa banyabo ne bassebo ne kansubire muli bulungi. Olunaku lwa Ssabbiiti ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omwenda omwaka 2020. Mbalamusizza nnyo banyabo ne bassebo, abalangira n'abambejja basaava ne bannaava wepo ne basajja ba Kabaka n'abazaana ba Kabaka mwenna buli omu gy'asinzira okulabira mbalamusizza nnyo kansubire muli bulungi. Olunaku lwa Ssabbiiti mukuliko eyo nyabadde mu masinzizo mwenna basobodde okusinza okusabira eggwanga Uganda n'okusabira Ssaabasajja Kabaka n'okusabira bannayuganda bonna buli ali mu mbeera yonna etamusobozesa kubeera bulungi kansubire muli bulungi. Entumbudde nga bwe nabadde mbasuubiza nti olwalwa Sande essaawa zijja kuba 2 nga tutuuse mu bimuli Mbulange Mmengo. Kansubire nti buli omu ali bulungi nange ndi bulungi era nja kusooka okubasaba mu nsonyiwemu eddakiika z'ensolobezaamu ezo zibadde ntono nnyo olw'okuba nti nawe mbadde ntandudde ku bigere obudde ne bunkwata nga sitera kusuula budde, so nsaba kunsonyiira ddala sitera nnyo kusuula budde kansubire muli bulungi nange gye ndi bulungi. Ensi mugira nga bw'etambula, ensi etambula ku sipiidi ya kizungirizi tetumanyi tuba tunasobola ogikwasaganya naye nga betugamba nti bw'oba ogaba musajja munno oleka mwezi n'akuzza naffe tulina okwerekeramu embira ezinaba zisobozesa okudda gye tunaba tulaga. Nga bwe bagamba nti atali okutambulira kusibira y'amenvu nange ntuuse nettu yange ndibawe nga bwe nadde ne basuubiza olwalwa Sande. Mulimanyi tubeera specifically tubeera mu bimuli Mbulange Mmengo. Njala otwala omukisa guno okutumira ku mwenna abafaayo okulanga mu kyagobera obuwanga n'ennono, bajjajjaffe bakitaffe mwenna, ab'emituba ab'empya mwenna mbalamusizza nnyo buli omu gy'asinzira okuwuliza kansubire muli bulungi. Ntumbudde ndowooza nga bulijjo nsooka kuba wa kigula luggi. Bwe nsooka bba wa kigula luggi netulyoka tugenda ku lutambi olutuufu oluba lwatuleese. Nazzi kuno bwe twabanga tuli ku lujjuliro nga batujjulira emmere twabangako n'obuwuwo ate era twatunulanga mu siyaani ya munno otunula mu siyaani yo yokka. N'olw'ensonga eyo njala kutandika nga mbajjulira olujjuliro lwe mbaleetedde mutuule bulungi ku lujjuliro saagala asagaasagana buli omu tunula mu sowaani yo bwe tunaasimbulira tugende ku nsonga enkulu ezituleese olwaleero. Awo we twogerera nga embeera yo si nnungi mu Uganda mu by'obufuzi mu by'obuwangwa n'ennono wonna we tuba tubirabira naye nga bwe tugenda tulwa Sande tuba tuluwaddeyo ku lwaffe ku lwa mama Buganda naddala abaana bava mu ntumbo eza Nnambi tuba tutumbulire puroguramu ng'eno okutegeeza biki ebifa embuga. Ebifa emboga njala kusooka kuwaabira oba njala kusooka kuwaaba eri Obuganda era njala kutegeeza Abaganda mwenna kikwasa ensonyi okuba nti ebintu byaffe byonna bitandise okufatta ogge mu kaseera mpawe kaaga ng'ate bintu bye tubadde twesuubirizaamu okuba nti tunyumiza abaana n'abazzukulu nti waliwo ebintu Buganda bye yanyumirizaamu okuba nti bya nsibuko era bya nnono era bireeta n'omulambuzi okwenyumirizaamu okuba nti buno buwangwa bwaliwo bwadda era obadde butambulira ku buwangwa n'ennono n'emitendera. Ne kati we twogerera byonna bitandise okusaanyizibwawo mu mikono gy'omumpembe Yoseru Tabaisula mutabani wa Karekyezi n'abakozi be bambega be ba RDC abajjudde mu bitundu eby'enjawulo mu Buganda wepo ne mu mbuga enkulu yaffe ya Buganda. Bwe njogera ku RDC yabeera Residence District Commissioner ewaffe nno gwe batusindikira omutamanya ngamba omutabani wa Tanansi eyeeyita Charles Karoli Peter Mayiga Muloddokai. Oyo nno ye musajja omukulu RDC wa Yoseru Tabaisula mutano wa Karekyezi okuba nti bamutusindikira okututigomya okuva ku makya mpaka kawungeezi natutigomya nga tulinga abataliiko bwe waffe. Kino nno kitulazaawa kitulaza nti nno obuwangwa n'ennono mu Buganda butyoboddwa bweppo neebadde birabirwako okulaba enti bisikiriza abalambuzi okujja mu Buganda naye byoneddwa. Njagala okuwaabira n'okuloopera Buganda nti olwali we twogerera ennyanja ennyanja yaffe eya Kabaka gye mbadde mmanyi ey'omundeeba ennyanja ya Ssekabaka Mwanga esangibwa mu kibuga Ndeeba mu Bwakabaka obwaffe. Ennyanja eno we twogerera ndowooza esigaddeko ebitundu 45 okuba ng'ezikirira. Nabagamba nti ennyanja eno buvuna obuddo byemu ku bintu ebirabirwako mu buwangwa bwaffe obw'Abaganda nti yasimibwa bajjajjaffe okuba nti bagifuula ekijjukizo n'okuba nti Ssekabaka Mwanga bwe yalinga atambula okgenda ku nnyanja ezaali zeetoolodde Obuganda obubwe yasalawo n'agamba nti kabansibira ennyanja kuno okumpi okwange mu lubiri olwange nsobole okuba nga neegiriisa ng'ekigotta entula. Ennyanja eyo yasimibwa bajjajjaffe abaali beekanamye ne basima okubeezawo ennyanja eyo. Naye olw'okuba nti tulina abasajja abajja okusaanya Obuganda bwaffe n'okusaanya obulombolombo n'ennono kuno kwe kuli RDC wa Museveni ayitibwa Charles Peter Mayiga okuba nti ettaka lyonna eryotolodde akayanja ka Kabaka
ekemmengo konna ettaka lyatundibwa n'ensulo akayanja kono kwali kasinzira okuyonka okufuna amazzi agakabeezaawo ensulo zonna zaazimbamu ennyumba abatamanya ngamba bazimbako wetwogerera kati njagala bategeeza nti akayanja ka Kabaka kabulako ebitundu 45 okusaanawo nti abantu bonna abakazimba okumpi enkuba bw'etonnya ebitundu byonna ebyetooloddewo n'ennyumba ezakazimbwako mukoka yenna n'omusenyu n'ettaka biggwera mu kayanja kano wetwogerera okuba bwe kutaba kuwongerera nnyo twandibanga akayanja kano tugenda kafuwa mu ngombe nakabe nga tekakyaliwo era asobola okumanya kino kyenjogera wubako olubu lw'ebigere oyiteko mu ndeeba ojja kakasa ekintu kyenjogerako nti akayanja akaffe akabaita aka Kabaka mu ndeeba kandibanga essaawa yonna kagenda kusaanyizibwawo asobola okulaba yitako mu ndeeba wekkanyi tuba tetuli awo omutamanya ngamba Yoseri Tabayisiwa n'asaanyawo essaawa ya Queen. Essaawa ya Queen eno zemu ku bintu ebirabirwako ebyobulambuzi omuntu kyayinza okulabirwako omwana nti Queen oba Queen y'omu ku bantu abafuga oba abakuuma obwakabaka bwa Buganda n'ebitundu ebirala bya Uganda mu bimu ku bijjukizo ebyamuteekebwa kyekyali ekijjukizo ky'essaawa eyo gye bayita essaawa ya Queen. Bwe twogerera kati essaawa eno yamenyeddwawo nga tebeebuuziza ku bantu bannannyini ssaawa eyo tebeebuuziza ku bwakabaka bwa Buganda nga balandiroodi bannannyini ttaka eryo nti essaawa eno kiki ekyagituuseeko bo bagenze mu maaso nga bamenya nga tebalina gwe baabuuzizzaako ate ng'ekyo kye kimu ku bijjukizo bya Buganda eby'enkizo ebibadde bimanyiddwa nti bireeta abalambuzi n'okuba nti batunula ekintu ekyo ne beebuuza essaawa eno yajja etya okuba eyitibwa ya Queen yajja etya okuba ng'eri mu luguudo wakati olwawula enguudo essatu olugenda e Buterevu Entebbe Road olwambuka ne ludda waggulu ku lubiri n'olwambuka oludda Gaba Road n'oluyingira ekibuga yenkulu ng'eyo gye bayita essaawa ya Queen nayo yamenyeddwawo nga tebeebuuza ku bannannyiniyo aba Buganda tebeebuuza ku bannannyiniyo bannannyini ttaka ko batudde sirowooza nti n'ennyannyiniyo gwe twagitumamu erinnya bamwebuuzako okumenya essaawa eyo tuba tukyali eyo nga waliwo amayinja n'ensozi weppo n'empuku ezaali zikola amakulu mu bwakabaka bwa Buganda naddala mu sayidi ez'emuyenge eyo ewali empuku ez'ebijjukizo ewali ng'emyeso buli kimu n'embiri ezayesebwangamu emyeso n'okuba nti obwakabaka bwa Buganda abantu bagenda okulambula n'okuba nti bayigirayo bingi ebikwatagana ku buwanga bwabwe enjazi ezo zonna zayasibwa n'ebifo ebyo ne biseeseetebwa ne biseetera byonna ne bigibwawo olw'okuba nti mutamanya ngamba Charles Peter Abalokole Mayiga yeyagaliza yekka ekyo nno kyandibadde kiri awo naye omuntu yenna yandize n'amanya nti Obuganda buyimiridde ku ki omuntu gwe bayita Omuganda ye muntu ayagalira obwakabaka bwe ye muntu eyagalira mu buwanga bwe n'ennono ye muntu ayagala Ssaabasajja Kabaka n'okuba nti akulemberwa omuntu gw'amanyi nti yamukulembera bwe twogerera essaawa zino obwakabaka buno obwaffe obwa Buganda obukulemberwa Ronald Muwenda Mutebi II Ssaabasajja Kabaka buli matigga nga bwe nsiba mbagamba njala kusooka kuyisaawo ekigambo kino nga bwe nabagamba ewiiki ewedde nti ebyokwerinda by'omutanda si binywevu biri yegeyege ng'emmuli eziweddeko empaanyi ezizisiba nti abasajja bano bajjuzzaamu abatamanya ngamba abakambwe ennyo abasobola okutuusa obulabe ku Ssaabasajja Kabaka era nga ne information gye nafunye okuva munda eraga nti omu ku bantu abaali mu lukwe olw'okusaanyawo omukulembeze wa Burundi Piero Nkuluzizo ono eyakafa y'omu ku gwe baleese okuva eyo okujja okubeera ku basirikale abakuuma Ssaabasajja Kabaka kino nno nze ng'omuntu omu kyanneeraliikiriza ne ngamba omutamanya ngamba omutembwati asobola okuba nti babadde mu lukolo okutta omusajja ono yatuuse okutya okuba nga aleetebwa okuliraana omutanda waffe ate ono soomu bangi nnyo abaleeteddwa okuliraana Ssaabasajja Kabaka kino nno ekintu kikyamu nnyo nja kusaba abataka abalangira n'abambejja mwandisituse ng'obudde bukyali ng'ekizimba tekinnasamba ddagala olwatta ssebo nalumanya wakolawo ki era wali okola ki ng'Obuganda busaanawo ekimpumuzzaamu awo kwe kuba nti njagala kutegeeza Obuganda na buli yeeyita nti oli Muganda olina erinnya egganda nga weesulira egwa naggamba naye nga bwe mubeera ku mikolo egiteekeddwa mu Lodokaayi yeeyita Katikiro wa Buganda omwami ono bw'ategeka emikolo mugenda era bazannya oluyimba lw'ekitiibwa kya Buganda ne muluyimba bulungi ne mulumaliriza naye temwebuuzangako
omuntu gwe muyimbira oluyimba luno lw'eggwanga lya Buganda ali ludda wa era akola biki kati essaawa zino temukyebuuza. Njala bategeeza officially mutamanya ngamba Kaloli Charles Peter Mayiga ne mukama we Yesu tabayisirwa bana abantu baggwanga limu. Nga bwenze mbategeeza nga nzijayo ebintu bizibu okulowozesa njala bagamba olwaliro temuddamu ku addressinga Kaloli Mayiga nti musajja Muganda ne bwana yambala omutega nswera ne gumukoma ku bukongovule oba ne gumukoma ku njala wansi. Kaloli Charles Peter Mayiga njagala okutandika mu addressinga ng'omusajja Omunyarwanda mutabani wa Atanasi. Kubanga okunoonyereza kwenkozo okutuuka okwogera ekigambo kino okusinzira ku byenkozo okunoonyereza ng'omusajja yatendekebwa okuba nti abega Buganda okugituusa weeri. Onono yagenda okuyingira mu Buganda yakukusibwa abasajja be tubadde tumanyi nti baagala Buganda kumbe tebaagala Buganda. Temuddamu ku addressinga Kaloli Charles Peter Mayiga mu Muganda musajja Munyarwanda wedde emirimu era ng'alina n'obuvo bwe obusibuka e Tanzania era tasobola kubalaga kijja ky'abajjajja be n'ekimu ne bwana yambala omutega nswera n'anekera omusajja ono Munyarwanda okusinzira ku bikolwa ebigenda maaso. Ngera tutandika bwenti video etandise. Eno buno obaka njagala bugende buli musajja wa Kabaka yenna ne buli Muganda yenna. Njala kubategeeza mu butongole nti omuntu yenna adiringa ne Kaloli Charles Peter Mayiga omusajja Omunyarwanda okola kikyamu. Kalubale upapula nga lusalingiddwako nti Charles Peter Mayiga oba kuliko Bwakabaka bwa Buganda okikola mu bukyamu. Omuntu yenna addukanya business ne Kaloli Charles Peter Mayiga Bwakabaka bwa Buganda ogiddukanya mu bukyamu. Ssaabasajja Kabaka Magulu Nyondo tagimanyiiko. Endagaano yonna ekolebwa ng'eriko olupapula luliko stamp mbu ya Buganda okikola mu bukyamu. Ssaabasajja Kabaka Magulu Nyondo takimanyiiko. Omuntu yenna addamu okusonda ssente simanyi oleeta biweebwa osomero byonna Ssaabasajja Kabaka Magulu Nyondo tabimanyiiko. Kubanga buli ekigenda mu maaso mu Buganda yakyesamba olw'okuba nti baamusibira ekikookolo nga bakozesa Charles Peter Mayiga okuba nti baamusiba. Era njagala tutegeeza buli basajja ba Kabaka bonna ab'ennono ab'obuwangwa n'ennono. Omuntu yenna addamu okugenda okuŋŋaana mu Bulange Mmengo kalube lukiiko lw'Emmengo kalube lukuŋŋaana lwonna kagube mukolo gwonna nga Ssaabasajja Kabaka taliiko oba ogukoze mu bukyamu era oba olidde mu Buganda olukwe ne Ssaabasajja Kabaka oba omuliddemu olukwe. Okusinzira ku information gyenfuna era endaga bwenti nti buli muntu yenna addamu okukola business mu Bwakabaka bwa Buganda ng'olowooza nti business eno Mutanda agimanyi omenya tteeka era ovvoola Obwakabaka bwo kubanga tukitegedde nnyo nti Obwakabaka bwawambibwa. Museveni yakozesa Charles Peter Mayiga okuwamba Obwakabaka. Yensonga lwaki omwami ontakyaswala atandise n'okukola ebikolwa ebiswaliza ddala Obwakabaka bwa Buganda atya. Omwami ono ennaku zino yava ku bulombolombo nene n'okuba nti si musajja Muganda n'atandika okukola ebintu ebibye ebitagenda ku bulombolombo. Ono aswazizza Obuganda n'addala mu katinde weogoma. Ekisookerako ddala omwami ono atandise okwefuula ky'atali ekitandika dda. Ye yakola omulimu gwa mutuma ulamu olw'olulangira n'alusuula ebbali n'aluteeka wali. N'akwata amatabi gonna agatambulirwako obufuzi mu Bwakabaka n'agasiba emimwa n'agaseekako solotepu tewali ayogera era tewali amubuuza kigambo kyonna kigenda maaso. Omwami ono atuuse n'okuba nti kati akajjera mu Bulange Mmengo ne bamuteerawo ne kapeti emyufu oba ekiwempe kimyufu n'atuuzaako ebigere bye n'ayita ku kiwempe ekyo ng'alinganga ye nannyini Bulange era yatuddemu. Abaagala ekyokulabirako mwalabye wiiki ewedde omutamanya ŋŋamba ono bwe yabadde ayaniriza omu ku muwala gwe mumanyi nga Badi Bulaka Shanta namuyimbwa bwe yaba muteddewo ekiwempe kimyufu n'akiyitako bulungi n'agenda n'akajjala ng'ali mutega nswera bulungi nnyo n'atuula ng'alinga agamba nti Obwakabaka yabuwamba. Mu Buganda omuntu yekka gwe baterawo ekiwempe kimyufu ye Mutanda ye Kabaka wa Buganda. Teri muntu mulaka Kabaka Katikiro tasobola kuyita ku kiwempe kimyufu. Nazi kuno nga Bakatikiro baba bakamawo ekitiibwa onaganye mu ekitiibwa. Ekibulako kimu kwetuma nti Kabaka wa Buganda olw'ensonga enteekateeka yaliwo nga n'omukyalo omu eyito Mumbejja gumuyita Sara Kagerenze muyita mutamanya ŋŋamba ono mu nkiiko ezimu ze batuula mu bisenge bateeseza yatuuka n'okugamba bakungu abaalimu nti nze Kabaka wa Buganda. Naye ng'akimanyi tasobola kyogera mu public
naye ng'okituukiriza alina kuteeka lukyalo Peter Mayiga okuba nga amukolera emirimu gino. Mbabuulira ono omusajja mutamanya ngamba essaawa yonna ayinza okulangirira nti ye kabaka wa Buganda, ekyo mukirinde okusinziira ku bikolo bigenda maaso. Mumpulira bulungi? Nazzikuno ng'Obuganda bwe buba bugenda okuwa omuntu ekirabo oba omuntu agenda okutonda ekirabo tebakitonda Katikiro. Ebirabo byonna birina okutondebwa Ssaabasajja Kabaka. Nazzikuno ebirabo byonna bitonerwa Kalooli Charles Peter Mayiga. Naye njagala bbaga buli kirabo kyonna ekitonebwa teri kituuka wa Ssaabasajja Kabaka kubanga bantu tewakyaliwo lunyiriri lwonna lugatta eyeeyita Katikiro ne mukama we Kabaka wa Buganda teruliiwo. Olw'ensonga nti bamusibira ekikookolo ne bamugamba please sigala gy'osigala kubanga twakutegeera oli musajja muzibu nnyo. Njala bazzaayo emabega katono nnyo. Obwakabaka buno olw'okuba nti bukyalinamu amaanyi nti bulinamu Abaganda abakyalimu empeke, y'ensonga lwaki busasurvivinze newankubadde bukyali mu buzibu obw'enjawulo. Butya obwakabaka njabbawo ekyokulabirako nabagamba obwakabaka bw'ettoolo bwasaanyizibwa olwakuba nti mulowooza nti we buli tebuliiwo nabwo buliwo ekiguumaaza. Bwe yakwata obwakabaka obwali obunafunye obw'Enzululu n'abukola ekyajjabu n'abusaanyaawo n'omukulembeze waabwo gwe bandiise kabaka w'abaki kabaka w'abakonjo ali mbusibe ono nno yatooboolebwa n'olunaku lwe bamukwata omutwala mu kkomera bamwambulamu engoye ne batandika omujolonga okutandika okumukwatakwata wonna we basanze n'okumulikodinga bu vidiyo okumuswaza kye tuyita okumalamu ekitiibwa omuntu omulaga ntokyalina ky'olina. Ne wepo mu Buganda lwakuba nti Ssaabasajja Kabaka owa Buganda n'Abaganda kino tebasobola kigumiikiriza era ne Museveni tasobola kukola ki kukikkiriza kubeerawo. Bano abasajja okumanya bazibu nnyo nti bajja okusaanyawo buli kimu. Njagala banyumiza kasitole k'obwakabaka bw'Enzululu mutegere bulungi nti n'omukyala gwe twandiyise Queen Mother oba gwe twandiyise n'abakyala w'Enzululu abaami bano bamukozesa ensobi n'agenda Enzululu mbu yeetonde ku lwa gavumenti ya President Museveni. Kumba omukyalo ono baali bamukyusa dda obwongo sinakindi bamufunira n'omwami atali official okumujja ku bbaawe ne bamufunisa n'ettu lya Mugema etali lya bbaawe okumulaga nti kabaka w'abakonjo takyalina mugaso mu Uganda, takyalina baakulembera. Era omukyalo oyo baamufunira omutamanya ngamba n'amufunisa ettu lya Mugema ne kiba nti obwakabaka nga bw'ayogera Lusabasirwa mbu nabuyibwamu amazzi obwakabaka bw'Enzululu yabuyibwamu amazzi nabanga ekitiibwa kya kabaka yakiwamu amazzi kyonna bwe kiri. Newaffe nonneeno kyandibanga gye kyolekedde naye mu kwolekera kwakyo njagala mbalambuza ensonga zino muzitegeere bulungi. Saagala muntu yenna agamba nti saategedde. Okusooka okuyiwa mu bwakabaka amazzi baasooka tuteerawo Kalooli Charles Peter Mayiga mutabani wa Atanasi omusajja omulonderwanda okuba nti agenda kukola emirimu gino. Bw'agikoze bulungi nnyo kwe kuddira okutyoboola obwakabaka okutunda ebifo byonna eby'enkizo okumenya embiri okutunda n'amasaza gonna ogatunda ettako ddimalako ebifo by'obuwangwa n'ennono byonna bitundibwa ebirala ne bisaanyizibwawo. Ekyo n'akikola bulungi. Kino kiba kitegeeza nti buli Muganda yenna ayagala Obuganda yeewuunya lwaki omutanda waffe asirise. Njala bategeeza ekintu kimu, Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri tasirise, naye olw'okuba nti hisitole bwe gw'amanyi okuva mu buto si mulungi nnyo ne gavumenti eza wakati nti n'endagaano ze yakola okujja okuyambako Yoseri Tabasiru okuwangula olutalo lwaliwo yazikola akimanyi nti agenda kuyamba Buganda n'Abaganda. Naye abasajja baatuuka ng'amaze okutuuka gye balaga ne bamwefuulira ne bamusibira ekikookolo. Tebamukkiriza kwogerako wadde mu public, tebamukkiriza dde okolera n'abamawulire, tebamukkiriza dde okukola ekintu n'ekimu kuba nti bamuterawo amagye agamukuuma ne baba kati akola jogging oba akola duyiro abeerako almost battalion namba ye beemukuuma. Kitegeeza ki? Tebakyamukkiriza dde okwetaaya. Kyovula nti ono mumpembe Kalooli Charles Peter Mayiga asobola okukola ekintu kyonna ky'asobola okukola ng'akikola akimanyi nti wali agenda kukola ki, tewali agenda munyega. Era mu Abaganda olw'okuba nti mumanya ensonga zino y'ensonga lwaki musirise ebibuuzo bye mwandibuuziza n'oga nti kabaka kubanga mwategeera ensonga zino ng'obudde bukyali. Njala bategeeza bulungi nnyo nti omuntu yenna addamu okudiringa ne Charles Kalooli Peter Mayiga mutabani wa Atanasi Omunyarwanda omala biseera. Era ojja kuba ng'okoze oba ekintu kyonna ky'oguze oba endagaano yonna gy'okoze nga byoya byanswa tekyakola. Nkiddamu ejja kuba endagaano gy'okoze ekintu kyonna ky'okoze kyonna ajja kuba okoze byoya byanswa kijja kuba tekyakola. Omwami ono okumanya ayonoonye Obuganda n'adda ne mukati
mu Buganda obwaffe bajjajjaffe bakolanga kituyita okuteekateeka bakulembeze abenca mu mitendera gyonna okuva ku byalo mpaka ku gombola. Omwami omitendera gyonna agenza agibuuka n'atuuka okuba nti yeefudde nampulira zibi nti olwatta baffe nalumanya ne twakolawo kitalina kyakola kubanga ye mujoozi asinga mu Buganda. Emitendera gyonna egy'obukulembeze agissa agimazeewo atandise okweterawo egigye. Omwami ono atuuse okutandika okuteeka abalangira ab'ensoole mu bulangira bwaffe bwa Buganda okuba nti batandise okutunda ettaka lya Buganda nga bakozesa engeri enkyamu etasoboka. Teyakomye ku ekyo n'atuuka okuba nga atandika okuleeta bajjajjaffe mbika ab'ensoole okubateeka mbika. Bakatikiro abavuddeko bonna tebaafunanga buzibu olw'ensonga nti abazzukulu b'ebika ebyo n'abakulu mu bika ebyo baatuulanga ne beerondera bajjajja bagenda bakulembera mbika. Naye okuva omutamanya ngamba Kaloli Charles Peter Mayiga bwe yakwata ddamule baagimuwa olw'okuba nti yali ku mission, yatandika okuba nti bagenda bakolagana abasajja abakyamu okuba nti bateeka abantu bano mu bika bino ng'abasigayo. Ngera bategeeza ebika bingi bifunye obutabanguko ng'abazzukulu bagamba nti ono siye muntu omutuufu alina otukulembera mu kika kyaffe era mukire bulungi kibaddewo. Ebika byonna kati byesazeemu nabyo ayagala bitta abimalewo kubanga abazzukulu kasabawukana ne bajjajjaabwe tewali kigenda mu maaso. Kino bakikozesa nti buli kika mu Buganda kibadde kirina ettaka eryakyo ery'enkizo. Kati bateekawo jjajja w'ekika ekyo w'ensoole. Kiba kitegeeza nti jjajja w'ekika w'ensoole abeera agenti wa Mayiga era abeera agenti wa Museveni, basobola omukozesa okutunda ettaka n'okusaanyaawo obujjajja bw'ebika byonna ebiri mu Buganda. Mumpulidde bulungi? Mu bukulembeze bwonna Mayiga talina buyinza bukyusa Ssaabataka muko yonna. Mayiga talina buyinza bukyusa jjajja wa kika kyonna mu Buganda kubanga waliwo emitendera egiyitibwamu abakulu b'ekika, abalangira n'abambejja, abakulu b'amasaza n'abantu bonna bekikwatako okulaba nti bayingira mu nsonga zino. Mayiga balina muleetera buleetezi biwandiiko bivudde mu nteeseganya oba mu nzikiriziganya ya wakati w'abantu abakwatibwako ensonga ezo. Tekikola makulu gw'omuntu atali wa kika ekyo kutuuka kisalirawo nti ono ye jjajjammwe ng'ate bba abazzukulu si ye muntu gwe bakkiririzamu nti yalina obbakulembera. Mayiga ensobi ozikoze ez'okusaanyawo Buganda, naye nkubuulira kino okalya ddaka ddadda. Envunyo ogirira mu katiko ekusanga mu keesi. Kino ekintu ky'okola eky'okusaanyawo Obwakabaka bwa Buganda kubanga toli Muganda ojja kisasulira. Njala otegeeza abalangira n'abambejja, basava ne banava, bajjajjaffe bakyatoola, abasajja b'emituba, ab'amasaza. Njala bategeeza nti omuntu yenna addamu okukolagana ne Mayiga oba okikola mu bukyamu. Era omuntu yenna addamu okulabikira ku mukolo gwonna Mayiga gw'ateeseteese ng'oyambadde omuteganswera, onekedde bulungi, ojja kuba olidde mu Ssaabasajja Kabaka olukwe. Era mbaddiramu omutanda waali ali bulungi, ensonga zonna ziraba, baani abali mu kkubandi ly'okusaanyawo Buganda nga bakolagana omumpembe Kaloli Charles Peter Mayiga. Bino nno sijja balwisaayo ku nsonga ezimu ezakyusirizza omukulembeze ow'ekika oba abadde Ssaabataka alyoke ateekewo ye owwe gwawulira nti gwayagala. Eno ensobi yagikoze nga takimanyi nti ffe tusobola okulondoola ensonga zino. Omutaka gwe yazizza okuba nti mutaka, jjukira abadde ensoole mu kika ky'ekkube gye yamutadde nga tannaweza wadde emyezi 3 nga kalidde ku kika ekyo nti ye jjajja omutufu w'ekika ekyo. Era abazzukulu baatwala okwemulugunya kwabwe ekuyitirivu ne batuuka n'okuwandiika ebbaluwa zigende mu bakulu b'ebika nga zitegeeza nti omukulu w'ekika gwe baateekako ow'ekkobe namwama mukyamu si gwe yateekeddwa okukola ki okubeera omutuufu. Okwemulugunya kuno Mayiga yakuyisaamu olugaayu era n'amuteekawo. Wayiseewo emyezi ndoza giringa 3 n'ekitundu. Omumpembe Kaloli Charles Peter Mayiga n'akola ensobi y'emu. N'agoba abadde jjajjaffe omutaka Kayiira Ajule. N'amugoba n'amusikisa. Omuntu yennyini ensoole gwe yajja mu kika gwe yateeka ku bazzukulu ab'ekkobe n'amusikiza jjajjaffe Kayiira Ajule. Ekisikisa jjajjaffe Kayiira Ajule kiki w'eŋŋenda? Njala mumpulirize bulungi. Mayiga akozesa olukujjukujju n'obuyaage n'okuba nti mu nnono z'obuwangwa nti Ssaabasajja Kabaka bw'abanga alagidde tebaamuddamu.
kino ekintu tubadde tukigumidde bbanga ddene nnyo ng'omuntu yenna ava Emmengo ng'ayogera nti Ssaabasajja Kabaka agambye, Ssaabasajja Kabaka alagidde, tukigumiikiza nti tukitwala nkituufu. Naye tugenza okyekkenenya mu ngeri yakyo entuufu, ng'ekituufu kiri nti Ssaabasajja Kabaka takyalagira. Era Ssaabasajja Kabaka takyasiima kubanga musibe. Y'ensonga lwaki mu lutambi olwali kodingibwa lwe yasembayo okujja ku matikkira ge yabagamba ekintu kimu nti tetukyalina buyinza era tetulina buyinza, yali ategeeza nti musibe naye takyalina buyinza, buddukanya Bwakabaka, Obwakabaka bwawambibwa. Y'ensonga lwaki Kaloli Charles Peter Mayiga akola ebintu bino. Tebuwambiddwa leero, buzze buwambibwa ebbanga mpola nga bujja buwambibwa okutuuka olwaleero Mayiga watuuse okuba nti akyasobola okukyusa omuntu yenna mu Bwakabaka nga talina bwe yeebuzizaako. Okukyusa jjajjaffe Nakirembeka, Mayiga yakola olukujjukujju n'awandiika ebbaluwa ngera bwe yagiwandiise n'agiwoleza Kayiira Gajuule, jjajjaffe n'amugamba Ssaabasajja Kabaka asiimye owummule okyusibwe. Era bwe yawandiika ebbaluwa n'ategeeza jjajjaffe Nakirembeka nti Ssaabasajja Kabaka asiimye owummule obuweereza bwo Emmengo. Olw'okuba nti Ssaabasajja Kabaka bw'aba ayogedde, kaabeere mukulu wa kika, kaabeere mukulu wa mutuba taddamu. Era jjajjaffe Nakirembeka Waligo yatuula bulungi nnyo nakkalira n'awummula obukulembeze bwe yaliko okuweereza Ssaabasajja Kabaka. Naye okunoonyereza twagenda okuzula ng'omwami ono akifudde lunye okuba nti akozesa akakodyo kano. Mujjukire ndabaga mu vidiyo ewedde nti omwami ono alina olutambi lw'atambula yeewaana nalwo ng'agamba nti banaamujja ku bukulembeze buno lusobola okuswaza Ssaabasajja Kabaka. Mujjukire ndabategeeza Mayiga ne musaba olutambi luno aluggyeyo bw'abanga musajja nnyo era ng'awera. Kyewakola mukimanyi bulungi nnyo n'abantu abaaliwo nga mulina ono Omulangira w'Ekicupuli ow'Ettoolo David Wasajja bwe mwateeka ebikyamu mu by'okunywa bya Ssaabasajja Kabaka ne mukosa bye mwali mwagala era z'endagaano zimutambula nazo zemuga nti mulina obuyinza. N'empapula zonna ze musayinizeeko nga musayiningisa omusogo gwa Ssaabasajja Kabaka si mutuufu, gwonna mu Cupuli era teguliiwo. Nakino Nyakibaga buli yagula ettaka yenna ng'oguze ettaka lya Buganda ng'oliguze ku mulembe gwa Mayiga n'ekiwala bimale wagula mpewo, wagula byoya bya nswa. Era y'ensonga lwaki n'olubiri luno mwalutunda nga mulowooza nti abantu bagenda kutegeera. Era olubiri luno njagala bategeeza omwezi oguwedde ogw'omunaana omumpembe Yoseru Tabaisirwa mutabani wa Kale Kizulu yalina okusenda olubiri olwo. Olw'okuba nti Abaganda mwavaayo ne mugamba nti ekimala twagala tulabe omuntu yenna eyita omusajja ajja asenda olubiri luno. Era y'ensonga lwaki mwavaayo ne mulaga amaanyi olubiri terunnasendebwa. Naye nga Kaloli Charles Peter Mayiga olubiri yalutunda dda, yalulyamuweza ebinyeebwa ne munne Kiwala Bimale ne Wasajja Kagere n'abalala be bali mu kutunda olubiri luno. Kati ezimu ku nsonga lwaki Mayiga Gajuule nti awummule Ssaabasajja Kabaka asiimye, ensonga zino ze zino wammanga. Omutaka Kayiira Gajuule y'omu ku bantu abadde bataddewo miziziko mu kkubo lya Mayiga, bweppo n'abataka abamu abagamba Mayiga kafuuwe okutunda olubiri lwa Mwanga olw'Emmengo era bayawukana bubi. Namugamba tekisoboka, tosobola kutunda lubiri lwa Mwanga Emmengo. Mayiga teyakiwulira bulungi era kyamunigina ne kimutujja n'agamba omusajja nnemesa atya okukola emirimu gyange, mirimu ki egy'okutunda olubiri. Omutaka Kayiira Gajuule ne banne abaawukanya ebintu bino Mayiga agenza abateekako olukongoolo era abasinga obungi mubadde mwebuuza abataka Emmengo nga bafa nnyo. Abaami bamasaza Emmengo nga bafa nnyo nga temwebuuza lwaki bafa. Bano abantu badde baweebwa obutwa. Era nkulayira omuntu yenna akyalimu empeka emera toddamu kunywa kintu kyonna kiyitibwa kyakunywa Mmengo kabe mukulu Mayiga gwategese kubanga kimunywa temujja kitegeera. Era omanyi nti oyina obutakwatagana ne Mayiga ku nsonga za Buganda. Nkusaba obeereko mu maka gowummule mpaka nga Obwakabaka bukyuse obanga Mayiga ajjiddwako ojja kudda Emmengo. Naye kati kalentire okola nsubi kubanga oyinza okifuwa ng'okizza munda. Ono Omutaka Gajuule ye yawuna bwonyi kanyo kawulire. Era okumuwummuza ono okulagalira nti amuwummuza Ssaabasajja Kabaka tannasiima Omutaka Kayiira Gajuule kuwummula. Bino ebiwandiiko byonna omutamanya ngamba Kaloli Charles Peter Mayiga yabyewandiikidde n'abisayiningako. Bwe kuba kuliko omukolo gwa Ssaabasajja nga yagutaddeko ne stamp, mujje mutwale omutwe gwange. Omutaka Kayiira Gajuule ku nsonga endala ezamugobesezza z'ensonga z'amataka Mayiga g'abadde atunda ne Kiwala Bimale.
yatuula n'abantu abamu bataka banne ne batandika okukola alipoota namutaayika nga bajja wandiikira Ssaabasajja Kabaka okumutegeeza obuvuyo bw'amataka bonna omutamanya ngamba Charles omusajja omunyarwanda Kalori Charles Peter Mayiga byakoze mu kutunda ettaka mu Buganda. Report ne bagikwata bulungi nnyo ne bagimaliriza bulungi nnyo ne bagisindikira Ssaabasajja Kabaka. But ne wankubadde nti ebiyita ekiro bagande Kabaka yeetikka omutaka Kayiira ajule teyamanya nti alipoota eno namutaayika eyinza okuba nti yagwa mikono gya Charles Peter Mayiga era bwe kyali alipoota eno yagwa mikono gya Charles Peter Mayiga n'ategeera nti abasajja bano be bamulima empindi ku mabega. Era alipoota eno teyatuuka wa Ssaabasajja Kabaka kutegeera biki byali mu alipoota eno. Charles Peter Mayiga yakwata alipoota eno n'ategeera biki ebyalimu na biki byali bamuwandiiseeko n'atandika okunyooka n'atandika okugoba abantu emmengo ye asigale mu Bwakabaka ng'abuli mu bwomu. Y'ensonga ezagobeza omutaka Kayiira ajule. Jjukira nti mu butamanya nti ono musajja tutegeera nti atuteekamu ensigo enkyamu kwe kuddira omuntu gwe yakatuuza mu kika ky'ekkobe ate omufuula omutaka. Kino kimenya mateeka. Omutaka Ssaabataka oba omutaka yenna okufuuka omutaka oba okufuuka jjajja akulembera abataka bonna tamala galondwa nti alondwa muntu. Wabeerawo enkuŋŋaana ez'enjawulo ezituula okukakasa obuvo n'obuddo okumanya obuvunaanyizibwa obulombolombo n'ennono omuntu ono ateekeddwako amaze ebbanga kingaweereza Obwakabaka. Ensibuko ye eri ludda wa ategeera ennono. Kati twagala kubuuza Charles Kalori Peter Mayiga musajja omunyarwanda omwami ono namwama gwe waleese gwe wateeka mu kika ky'ekkobe mu bukyamu kiki ekyakutanudde omuleeto mufuule kyatalina kubeera nti ye Ssaabataka. Era lwaki okyagenda mu maaso okukozesa erinnya lya Ssaabasajja Kabaka nti asiimye ng'okimanyi bulungi omaze ebbanga ddene nga temweraga bwennyina mukamaawo. Kiki ekikozesa ebintu bino byonna? Ngenze maaso nga bwe tugamba nti mu famire mubeeramu omwana w'ensowole buli kimu tekitambula bulungi. Ne mu Bwakabaka bwa Buganda Katikiro gwe tusembeyo okufuna ono musajja omunyarwanda olw'okuba nti si Muganda akola ebintu bino ng'abikola n'akanyoomonyomo n'okunyoomoola okusaanya Obwakabaka bwa Buganda. Njala kutegeeza Obuganda nti ebizibu byonna Obuganda bibirimu olw'okuba nti omusajja akutte Ddamula affe si musajja Muganda. Ebizibu byonna bye tulimu bitubirimu olw'okuba nti omusajja ono anyoomye n'atuuka okuba nti ayagala kussa Ssaabasajja Kabaka mu bigere bye. Era si ye musajja omutuufu alina okubeera mu Bwakabaka bwa Buganda nga ye Katikiro. Ensonga zino ze ngendo bba wammanga wano. Kwata ekkalaamu. Ekisooka omusajja ono yatendekebwa nga mbega omutendeke nti newabawo ekintu kyonna takyaswala. Mbega omutendeke gwe baatendeka okusaanyawo Buganda abataswala. Kalori wasaanya Peter Mayiga Muloddokayi mutabani wa Tanansi omusajja omunyarwanda alina obuvubu bwe Tanzania okusookera ddala takyaswala. Aswaza buswaza. Takyasobola kubeera Katikkiro wa Buganda. Ekisooka nkibabuulidde. Ekyokubiri omusajja ono mufere. Tetusobola kubeera na Katikkiro mufere ntulowooza nti Obwakabaka bugenda kubeerawo. Abantu bangi bannayuganda ababeera mu mawanga g'ebweru bagezezzaako nnyo okugenda okuweereza ebintu eby'enjawulo okukulaakulanya Obuganda
olwokuba nti omusajja ono mufere ngera bwabeera ne mukama we akoze bintu bingi okulemesa. Obuganda essaawa zino singa bwesinga farm evaako amata n'ennyama mu Uganda yonna. Abasajja abazungu bava gye bava ne baleeta proposal ey'okuleeta okuteeka farm mu Buganda, okuleeta ebimwe bikama n'okulabirira ente mu Buganda. Omusajja ono yabasaba enguzi ate abatandike farm eyo, kyokka nga akimanyi bulungi nnyo farm yali egenda kuleeta emirimu n'okuyamba Obuganda n'okuyigiriza Abaganda okulima. Yabasaba enguzi, abasajja ne baddayo. Abasajja ba Kabaka n'abazaana abawangalya mu nsi ez'ebweru bagezezzaako nnyo okulaba nti bakola ebintu ebiyamba Obwakabaka naddala abaana Baganda ne Bannayuganda bonna nga bateekawo health facilities. Omwami ono konteyina ne konteyina ez'ebintu ebyamalwaliro ebyaweerezebwa mu Buganda nga bijja specifically bijja mu Buganda zonna yazituulira era ne zifa. Teri kyuma na kimu kyali kituuse gye kyali kirina okulaga ebyo naye ne bifa. Ekyasembayo okunyiiza Abaganda ly'eddwaliro eritambula. Eddwaliro eritambula eryasondebwa abantu b'omu Amerika ku ssente empya n'enkadde. Abamerika njagala mwekaabireko. Omusajja ono Muloddokayi Atanansi, omusajja Omunyarwanda, yalemesa eddwaliro ndo okubeera mu Buganda. Era eddwaliro likyaliyo lyagaana okukola. N'omusajja mukulu eyayina okutambuza obubaka n'okutambuza obuvunaanyizibwa bwonna, omusajja ono yamuwandikira ekiwandiiko kibakuntumye n'amugamba nti Ssaabasajja Kabaka asiimye omule obukulembeze. Ye Dr. Ben Mukwaya, omusajja yeddira embogo. Dr. Ben Mukwaya ye yali dokita, yali minisita y'obulamu erisangibwa mu saidi z'ensambya. Ye yali minisita w'ebyobulamu olw'okuba nti Abaganda baali baagala nnyo okuba nti minisita musawo bagule eddwaliro eritambula lisobole okujjanjaba Abaganda bwe baba basangiddwa. Abaganda bawangira mu Amerika basonda ensimbi empya n'enkadde eryo. Mwenna mulimanyi munnya abantu bali mu Amerika. Eddwaliro lyatuuka mu Uganda ne lituuka ku kitongole ky'omusolo. Abantu bano era baali basindiseko n'essente z'okkiryalinga n'essente ezimu zirina kuva mu kitongole kimu ekya Buganda okkiryalinga emmotoka ezo. Omutamanya ngamba Kalolo Peter Mayiga yagaana okuwaayo ssente ezo ez'okkiryalinga emmotoka eyo ey'eddwaliro eritambula. Dr. Mukwaya n'akwata mu kittavu kye ky'essente enkalu n'asasula eddwaliro eyo n'alijja. Gamba omutamanya ngamba Kalolo Peter Mayiga nti ssente bwe zibanga zizze ez'eddwaliro n'okulikiryalinga mu Revenue Authority, sente ozimpanga nenzijja we nazize nendyoka nkola ki nendyoka mbawa eddwaliro ne litambula. Omwami enki yakola obutaswala yawandiika ebbaluwa namutayika ng'alaga nga Ssaabasajja Kabaka bw'asiimye Dr. Ben Mukwaya omuzibwe. Era Dr. Ben Mukwaya ng'omusajja Omuganda amanyi obulombolombo nenono tasobola kugaana mukama we kukola ki kyabalagidde. Dr. Ben Mukwaya n'asirika era ne minisitule y'obulamu we yakoma n'efa mukyajulira Kemengo. Mukyawulira ko minisitule y'obulamu Mengo nti minisitule y'obulamu Mengo yayogedde bw'ati kubanga ye kennyini yeewandikira ebbaluwa ne yeegobera minisitule y'obulamu olw'okuba nti yamugamba eddwaliro lirina okukola aleeta ssente n'agaana. Kati kino kitegeeza omusajja gwe tudiringa naye mufere. Teri mufere asobola kubeera mu Bwakabaka Obwakabaka ne bukulaakulana. Ngenze ku nsonga endala. Ensonga ey'okubiri, ensonga lwaki omusajja ono ajja Obwakabaka bwaffe, ajja obulombolombo n'ennono, saiti zonna ze twandiise, ebitundu byonna ebadde bikolomwamu empewo zaffe n'emisambo na buli kimu byonna bisanyiziddwawo kubanga si musajja Muganda. Omusajja Omunyarwanda awedde emirimu eyakuzibwa mu family ya Sendikaddiwa kubanga kitawe yali asenze busenzi Atanansi. Bwabanga musajja nnyo ng'asobola otambula ng'Omuganda tulage ekijja ky'abajjajjabe kimu. Omunyarwanda we Tanzania si musajja Muganda, talina kyasobola kukola ku bintu bya bulombolombo n'ennono. Y'ensonga lwaki n'amasengere g'Abassekabaka gakyakubwa enkuba e Kasubi Nabulagala kubanga baagala kusaanyaawo. Ye Katikiro asoose mu Bwakabaka bwa Buganda okuba nti tamanyi bulombolombo na nnono. Ye Katikiro asoose okuba nti tawabulwa. Ye Katikiro asoose okuba nti yeebuuzwako. Ye Katikiro asoose okuba nti alowooza y'asinga okutegeera Abaganda bonna nga ne mukama osinga okutegeera. Ye Katikiro asoose okutunda ettaka lya Buganda okubula oddimala ku planet Earth.
ye Katikiro asoose okuba nti mukama we Yoseri Tabayisirwa yakolanga ebintu ebitobolo Buganda ng'ono musajja mutabani wa Tanansi asirise. Batuuka okuba nga Yoseri Tabayisirwa mutabani wa Karekezi ayagala kujja Buganda ku map. Mapu Yoseri yazifulumya nga ziraga nti Buganda tebuliiwo. Bagifudde Central Region. Era nga mapu gye bakubye Buganda teriiko. Omutamanya ngamba ono n'asirika talina kye yakyogera kuwadde mu bukiiko lwa Buganda takyogerangako. Ekiraga nti bali in touch. In fact, ye yawangayo n'ensalo n'engeri gye bagenda okukolamu ebintu bino. Be badraftinga ng'ebiwandiiko bino ne balaga bikinge gye bayinza okukolamu n'okusanya Obwakabaka. Ng'ono enkiiko mwali Kaloli Charles Peter Mayiga okubaga ebiwandiiko bino byonna. Mapu ya Buganda okufuluma Charles Peter Mayiga yayinako omukono gwe ebitundu 5 ku buli 100. Okufuluma map eyalaga nti Buganda teri mbute Buganda ku map ya Uganda bagijjeko. Kubanga twayinanga mu buwandiko butuufu waliwo Buganda region. Mu map eyafulumya Erisuwa Tabayisirwa mutabani wa Karekezi eraga nti Buganda region ku map tekyaliwo bateekawo Central region. Tugenze maaso. Omumpembe y'omu be bali mu lukwe olwakulangirira nti Kampala tali mu Buganda. Era y'omu ku badrafting amateeka ago ne biru gye bali bagenda okuleta mu parliament eraga nti Kampala ekibuga ekikulu ekya Uganda ekisangibwa mu Buganda tekiri mu Buganda era tekiri mu Uganda. Kikiri mu Uganda era tekiri mu Buganda. Njala kubuuzaako omuntu eyasomako akatono era ng'Omuganda okyatulako be muna Uganda. Bwe bakubuuza mu geography essomo eriraga ebyafaayo ebyensi engeri gye yakulamu lye tutya geography. Bwe bakubuuza nti ekibuga Kampala kisangibwa luddawa oddamu otya? Ogamba Buganda nti ekibuga Kampala kisangibwa mu Uganda mu Buganda. Ono mutamanya ngamba yalina ebitundu 5 ku buli 10 ku mikono egya drafting ekiwandiiko ekyo ekiraga nti Kampala teyali mu Buganda. Tuba tuyina Katikiro. Njagala mbulirako olunaku lumu omwami ono gwe yali asituseeko n'awakanya ekigambo Omukama Museveni kye yagamba mbu Kampala tali mu Buganda. Mwamulabeko mu mawulire wa mu Bulange mwe mwamulabako ng'ayisa press statement. Mwamulabako ludda wanga awandiisa ekigambo nti Museveni lekera otujoga ogamba otya mbu Kampala tali mu Buganda kubanga akimanyi bibadde bakola ebiwandiiko bino. Era y'omu kubadde bakola ebiwandiiko ebigamba nti Buganda tekyali ku mapu ya Uganda mapu n'efuluma takyogerangako. Ye muntu y'omu eyayimirira mu lukiiko n'agamba nti obufuzi bw'omutamanya ngamba omumpembe omusajja Omunyarwanda Yoseri Tabayisirwa businga obufuzi bwonna bwali buyiseeko. Ne tubuuza abasajja Baganda member parliament badde battibwa Mayiganga abaana Baganda bali makomera gali ku ttaka ly'abajjajja mu Buganda bafeenya bavunda babaziise babatta tanyiga kubanga akimanyi akolera mukama we. Tosobola kuŋŋamba nti omusajja yayita Omuganda basobola okutuuka okusenda abantu ku mataka ga Buganda gonna ng'otudde togenze wadde okulaba Abaganda tebabadde ku ttaka ki oba okuuma ku mabaani kubanga Katikiro mutuufu aliwo okukuuma Buganda n'Abaganda n'ebintu byabwe. Obuganda busaanyiziddwawo ng'omwami ono abiinaku ebitundu 10 ku buli 10 okuba nti agala Buganda busaanewo. Ngenze mu maaso. Omwami ono akolwa ebikolwa ebyakalogo kalenzi. Babikola n'omukyala gwe bayita Sara Kagere. Bwe ngamba ebikolwa ebyakalogo kalenzi mba ntegeeza batambula ku basawo ab'enjawulo okulaba nti bawunika Obuganda n'okuwunikira mu Ssaabasajja Kabaka. Era ebintu bino babikola kiro batambula kiro genda ku busawo Baganda okuloga Ssaabasajja Kabaka n'okuloga Abaganda. Era we twogerera Bulange Mmengo eyo gye mulaba n'olubiri lujjudde amalogo aga buli kika. Bw'oba oyagala kumanya ate abasajja baloga genda olabe Mayiga, genda olabe Sara Kagere, ojja kakasa nti bano abasajja baloga. Okumanya baloga omusajja ono takimanyangako nti Obuganda we butuuse essaawa zino bulina okuba nti bulina obutuuka okuva ku ddala lirya yabusangira okutuuka ku ddala eddala yagaana kubanga akimanyi bakola ebintu ebitakkirizibwa mu mateeka. Bagenda ne baloga okutuuka okugenda e Tanzania otandika okukima amalogo amayitirivu
okusanya obwakabaka n'okuwunika abaganda abalangira n'abambejja okuba tebakyasobola kwogera ku bano si balugo balwadde. Ngenze mu maaso. Ekikolwa eky'obujoozi ekiyinza n'okusengula empewo mu kifo kyayo ekituufu we beetudde kyekikolwa ekyekwerigombera mu kifo ekikyamu. Kigenze mu byafa bya Uganda nti omusajja omunyarwanda Kaloli Charles Peter Mayiga ye Katikiro asoose okwerigombera mu woofiisi ezize entongole. Musajja gw'ojooga. Otandika atya okwerigombera mu woofiisi mu Bulange emmengeezo bwa Katikiro? Ngoleta mbaganzi bo noggala woofiisi n'otandika okwerigombera mu woofiisi. Kyovula buli kimu kitandise okukyankalana. Abamanyi era abategera ebyennono fe baatugambye nti n'emmengo mu Bulange emmengo tewakyali wadde empewo eŋŋanda esobola okuyitawo kubanga Obulange bwasoba. Mayiga yasobya Obulange. Okwerigombera mu woofiisi ez'Obwakabaka kikolwa kyakuvvoola Obwakabaka era ekibutoboola ennyo. Katikiro wa Buganda omutuufu alina okuwa ekitiibwa obufumbo bwe, alina okuwa ekitiibwa obufumbo bwa banne, alina okuwa baana ab'obuwala bonna abali mu Buganda n'abalenzi baamu. Omumpembe Kaloli Charles Peter olwokuba si musajja Muganda amaze ekitiibwa mu bufumbo bw'abantu abasinga obungi nga baagalidde bakazi baabwe, nga baganzika mu woteeri ez'ebbeeyi mu Kampala ne mu ku woteeri gy'alina eri emakindi eyo gyaganzikamu abaana b'amasomero ne bakabasajja, nga ne bannamawulire bonna abasinga obungi mu bitongole by'Obwakabaka bonna omusajja ono abeeganziseeko. Muno mwe muli ne munnamawulire onono naye Kasobeza omukyala Robina Mweruka yamweganzikako n'atuuka omufunisa olubuto n'alugjamu era yamugulira n'emmotoka mwabadde atambula ebiseera ebyo. Abaana b'abandi obasiize birwadde, obatambuze obasiize birwadde. Omusajja omukulu oganye okuwa obufumbo bw'ekitiibwa, oganye okuwa Obwakabaka ekitiibwa, ekikolwa ekikulu ekisinga obukulu kwe kusaza Obwakabaka okwegadangira mu woofiisi. Kino kimenya amateeka n'obulombolombo n'ennono. Era abasinga obukulu Abaganda ab'ennono n'ab'obulombolombo n'ennono mutuyambe mugende mwambulula Obulange, aza mutambulula Bulange kikolwa kya bulabe nnyo. Y'ensonga lwaki ndoza kitutte ebbanga ddene nnyo ng'Omutanda takyajja mu Bulange kubanga empewo z'abajjajja be zaamulaga nti waliwo ekikyamu ekigenda mu maaso mu Bulange era takyasobola kusala wadde okujja mu Bulange emmengo kubanga waliwo ekikyamu. Gwomu afungula sikati z'abayimbi bonna abasinga bonna beeganziseeko. Abaana bannamawulire bonna bakola ku TV zonna ez'Obwakabaka bonna beeganzikako. Sijja kwogera mannya gaabwe. Abamu bakoledde bizinensi. Mu Buganda kasita osobya embuga enkulu oba osobeza buli kimu. Ekikolwa kye wakola okwegadangira mu woofiisi y'Obwakabaka wakyamya Obulange. Era toteekeddwa kuliraana wadde inchi n'emu okuliraana Ssaabasajja Kabaka. Wadde okuliraana Omumbejja adde okuliraana Omulangira yenna toteekeddwa kubanga oli kasajja kakyamu nnyo. Obufumbo bw'abantu bw'osaanyizzaawo buyitirivu. Olina n'omusajja gwe wabba gwe wanobesa mu maka n'omutwala mpaka South Africa era gye wamuteeka omuyinamu n'abaana.
Wakayiwa amaka g'abantu agasukka mu 10 nga weganzika ku bakazi baabwe kubanga banoonya emirimu bakazi battu. Ovudde mu kusaanyawo Obwakabaka katandise nnyo okusaanyawo famire z'abantu. Ensobi yokka ekolebwa kati mu Bwakabaka bwa Buganda kwe kuleka omumpembe ono ng'akyali Katikiro wa Buganda twandibanga tuli mu kotakota mu gaalumudo olw'ensonga teri Buganda gye bujja genda ng'obulange baabusobya omusajja abwegadangiramu. Abaana b'abandi be mutuwaala okukola ebyokwegadanga eby'ekirindi mu Packers Mengo nabo soon or later ngenda tandika obbaleeta. Kuba kati gwe olabika oyagala kuswaza Buganda, tetujja kukiriza kuswaza Buganda. Ebikolo by'okwegadanga by'okolera mu woteri ey'Emakindye mu baana b'abandi n'ebikolo by'okwegadanga eby'ekindi mukule mu Packers ne musajja olwo gw'ensonyeri yasigera dimensioninga nja kutandika okuleeta bwino omutuufu mukutere ku mmeeza mukkubirewo lwono otegera nti ensi nkyamu. Ebyafaayo mu Bwakabaka bwa Buganda ekikolwa kye wazzeemu okukola ekiswaza era ekitulaga ekifaananyi ekituufu ky'oli kwe kuddira omukyala Shanita Namuyimbwa okumuleeta mu Bulange Mengo n'agula certificate gye yaguze kikolwa kirungi ye Nazzikuno nga Bakatikiro bagenda okukyaza omuntu omuwa ekitiibwa ku lwa Ssaabasajja Kabaka bamala kwekenneenya empisa obuvu n'obulombolombo bw'omuntu ajja okuyingira mu mbuga ya Ssaabasajja Kabaka mu mbuga y'owajjajjaffe. Olw'okuba nti toli Muganda tomanyi buvu na buddo y'ensonga lwaki wasobodde okuleeta mwannyinaffe ono nga tomaze kwebuuza ku bantu. Njala kuwaayo olugero lumu oba njala kuwaayo emboozi emu ku mulembe gwa Apollo Kagwa waaliwo omuwala gwe bayitanga Nakato Kyalema. Nakato Kyalema ono nno yakakalabizanga emirimu gye mu famire ezimu ez'abayindi abaava e Buyindi okujja okukola mu kitongole kimu ekyali ekya gavumenti ya Museveni ekyali ekya gavumenti ya Uganda nga baali bazze kukola okunoonyereza ku birime. Omuwala ono Nakato Kyalema yali muwala mulungi nga yali muwala wa myaka 18-19 awo yali muwala atiba bulungi naye nga ayagala nnyo ensimbi. Nakato Kyalema ono bwe yabeera mu bakama abe nga ayagala ensimbi yatuuka okutunda omwoyo ng'enkoko emire ensanafu n'atuuka okweyagaliza bakama abe nga ayagala bamwongeze ssente nnyingi. Nakato ono myaka nno gyadda gino gye njogerako sijjalo 1892 nkujjira ku biro ebikolwa bwe wakoze n'ebikolwa by'okutandika okulunda Obuganda. Nakato ono ng'ava mirimu emitongole gye yalina okukola kubanga yali afumbira abayindi bano. Nakato ngadda kwegadanga na bakama abe olw'okuba nti yali ayagala ssente nnyingi. Mukama bwe bwe yamutuusa mu maka ge n'amala omukozesa ekikolwa kye yamukozesa okumwevulungula olw'okuba nti abayindi mubamanyi tebanywa kuteeka.
omuyindi yaleeta n'embwa ye Maguja n'agiwa Nakato n'emweganzikako era Nakato ono yasanga obuzibu amaanyi nnyo nti embwa eno yatuuka ekiseera n'emufundikira okufundikira mukumanyi ng'embwa ekola omukolo gwayo. Nakato yasanga obuzibu nti embwa bwe yamufundikira kyamuviiramu obulabu bw'amaanyi. Omuyindi olw'okuba nti yali ayagala kuswaza Nakato n'okumulaga nti kyalina si kyalina, abayindi bakwata Nakato bamufulumya mu maka g'abayindi bamusuula mu lujjudde wabweru ng'ali n'embwa ye emaze omufundikira bulungi. Nakato n'aswalukuka olw'okwagala ensimbi olw'ekikola kiri eky'ennookolera gyange. Nakato nno ekikolwa kino kyamuviiramu okuba nti bagezaako okuwooyawoya embwa eno okutuuka lwe yennyula n'esumulula Nakato. Nakato terwali olwo Nakato ono munnange ekikolwa ekyo kyamuviiramu okufa. Era wava oluyimba olugamba nti ekintu ekyalema Nakato ekawanda, ekintu ekyalema Nakato ekawanda, olw'ensonga nti yeepikira ekintu ky'ataasobola ekyaleeta obuswavu mu mwaka gwa 1892. Bino ebyafaayo biringa ebiddiriŋŋana. Naawe kino kye wakoze okukyaza omukyalo ono nga tumaze kwebuuza bantu ki abalina okujja. Nga omuntu okukyala mu mbuga enkulu eya Kabaka nga Bulange Mmengo alina okuba nga amaze okuyitibwa mu kasengejja bantu ki abagenda okujja newankubadde abazze okukyala mu bwajjajjaabwe. Naye tusooka kumanya muntu ki omukulu ajja okujja wano. Olugero luno lwa 1892 kwagala nsimbi. Era kino ekikolwa kyali kya mawono nnyo ekyaleetera Buganda okuba nti bwatwala ebbanga nga buli mu buswavu n'okugjawo ekikolwa kino kyatwala ebbanga ddene nnyo okuba nti kyavaawo. Kati Charles Peter Mayiga okuba toli musajja Muganda tomanyi bulombolombo na nnono era teweebuuza y'ensonga lwaki watuuse okuba nti otandise n'okuyingiza abantu okujja mu mbuga enkulu olw'okuba okimanyi nti embuga wagisobya okutandika okujja okweyisa nti bazze okutonera Ssaabasajja Kabaka. Naye ng'okimanyi bulungi Ssaabasajja Kabaka si ye muntu oyandikkiriza okusanga abantu nga bano era obbasinkana. Era ku mulembe gwo gwe muyimbi gwe mu Katikiro yekka asoose okuleeta abayimbi baganzi bo okuleeta okuzina ebimansulo ku mukolo gwa Ssaabasajja Kabaka. Kubanga tumanyiddwa bulungi omuntu yenna ajja ku mukolo gwa Ssaabasajja Kabaka alina okujja ng'anekedde ali mu busuuti, so si kumulaga bisambi, so si kumwefungulira olw'okuba nti gwe baganzi bo obaleese ku mikolo. Kino kituzaawa Obwakabaka bwonna obujolonzo butadde wali. Naye Mayiga bukyanga olya myungu ku luno olidde mbotanga. Otya omulimu ogukyakolesezza kubanga information gye nina wano endaga nti obukulembeze bw'okuweereza awo oliwo lwa lwese lutabayisirwa, toliwo ku lwa Baganda era toliwo ku lwa Ssaabasajja Kabaka. Kubanga mwaka gwa 2016 obuweereza bwo we bwakoma. Bwe nzijukira obulungi obuweereza bwakoma 2016 awo weejingise obujingisi ku lwa Mukama we Yosefu Tabayisirwa mutabani wa Karekezi, naye nga wafumulwa dda. Mwaka gwa 2016 wafumulwa dda. Era abagala okumanya nti omusajja ono yali yafumulwa dda bw'akimanyako nti bamufuumudde yakubira Mukama we namba 2 omusajja Omusomaali eyeeyita nti Munnayuganda Jeno Salimu Sale n'amutegeeza nti eyanjalula esiridde bangubye ku mulimu. Salimu Sale yakwata olukomo n'alukubira muganda we mukulu we Yosefu Tabayisirwa mutabani wa Karekezi nti owaaye wategedde nti ejenti waffe bamugubye ku mulimu. Era Museveni n'akwata olukomo n'alukubira omutanda
ekyavaamu nga bagamba nti kyeyitiza Lutabayisirwa Kalekyezi mwalaba mwennange enseeraba yagenda forcefully najja mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka nga tamuwadde wadde obuyinza okujja mu maka atukako forcefully. Eyo meeting mwenna mwagiraba. Ono yali azze kugezaako kusaba lukusa omutamanya ngambo nasigale ng'akola mu Bulange Mmengo. Naye ng'ekyamuleeta kukakkanya bbugumu nti omusajja ono yali ogoba mu 2016. Gyensonga lwaki omutamanya ngambo ono yava mu makage mu State House Entebbe najja awolereze agenti we. Era waliwo ku lwa Museveni taliwo ku lwa Ssaabasajja Kabaka. Kyenvudde mbagamba mwenna buli Muganda yenna. Ogula ettaka oligula ku lulwo. Okola endagaano ne Mayiga ogikola ku lulwo. N'ettaka lyemugula Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyonyola li Mutebi owookubiri. Bajjajja be yasikira baalina kye tuyita ensiba biwandiiko gye tuyita siiru. Buli muntu yenna aguze ettaka mu Buganda wali olabyeko ensiba biwandiiko ku kiwandiiko ky'olina nga Ssaabasajja Kabaka agitaddeko omukono era agikubyeko? Teriiwo. Ssaabasajja Kabaka alina rights zonna n'ensiba biwandiiko gy'alina. Muntu yenna gy'atafunangako wadde ku kipapula kyonna ekitunda ettaka ekikola ekintu kyonna. So buli akola endagaano ne Mayiga etunda ettaka, egula ettaka, ezimba mu kifo kyonna, ekola bizinensi yonna, ekola ekintu kyonna, okikola ku lulwo ne Mayiga. Era essaawa ne beetuuse ng'agenda kuvaako ojja kuba oli mu bulizibu obukolekedde nga tobumanyi. Kubanga emirimu gy'officially gyakoma mu mwaka gwa 2016 baamugoba dda. Yoseri Lutabayisirwa yamuteekawo ku kifuba olw'okuba nti balina emmundu nti Ssaabasajja Kabaka baamuteeka ku mudumu gw'emmundu omusajja ono akole by'akola. Naye nga baamugoba mu mwaka gwa 2016 ekyo nkibaga okusinziira ku mpapula ze ndabyeko wano. 2016 Mayiga obuweereza bwe lwakoma Emmengo. Era kyenva mulaba nti Salimu Sale bw'anyaga ettaka mu Buganda Mayiga tanyega. Museveni bw'anyaga ettaka mu Buganda Mayiga tanyega. Bwe batta Abaganda Mayiga tanyega kubanga talina kyasobola kwogera eri mukama we akyamutadde awo. Eyo Museveni okujja ebbanda yajja forcefully. Kabaka teyalina appointment naye era etamutegeezezza nti agenda kujja. Yajja kuteeka omutamanya ngambo ono yensonga lwaki akola ebintu bino byonna abikola kubanga akimanyi mukama we yamugaana yamuggyako obuyinza ye n'abulemera. Museveni yawamba Obwakabaka ne Charles Peter Mayiga. Yensonga lwaki mwasonda obuuma okuva ebule n'ebweyo okuzzaawo amasiro g'Abassekabaka bonna gye bawunziko e Kasubi gaagaana okugwa kubanga omutamanya ngamba akimanyi amasiro gano bwe gaggwa empewo za Buganda zigenda kuddamu zitebenkera emirembe n'abasamira basamire. Yamugamba temuddamu mukomaawo amasiro gakomaawo tegakoma tenakati tegasobola kuggwa antiru nga Katikiro omulala azze nayo ono tasobola gamala olw'okuba nti bamanyi nti bamala amasiro empewo zigenda kudda. Yensonga lwaki baamutuma mission ey'okubiri okwokya abalongo ba Buganda ab'enkizo naye olw'okuba nti abalongo beebereramu tebajja era tebaasirira we bali. Eyo mission n'emulema. Kati wembagambira buli muntu yenna akola business nga kuliko ekiwandiiko simanyi Bwakabaka bwa Buganda Ssaabasajja Kabaka asiimye tasiimangako. Era gwe oba osiimye ku lwa Mayiga ebyo Kabaka tabimanyi. Era njagala kutwala obubaka buno bugende bulungi nnyo eri buli muntu yenna amanyi nti yaweebwa Obwakabaka yaweebwa obuyinza nga Ssaabasajja Kabaka yamuwa obuyinza nga yabwemwewera nga si Mayiga. Buli lwosinkana ne Mayiga ne mbaako kye mukola Obwakabaka obo buliddemu olukwe ne mukama yakuwa obuyinza obamuliddemu olukwe. Omukolo gwonna Mayiga gwaddamu okutegeka naye ogendako ng'oli Muganda oyambadde ekkanzu kiba kitegeeza officially Kabaka omuliddemu olukwe. Kabaka mu Buganda tatunda taka nkiddamu.
munono n'obulombolombo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tatunda ttaka. Ssaabasajja Kabaka agaba bugabi asiima n'agaba ettaka. Ate waba asiimye n'agaba ettaka abiseera bisinga asiima n'agaba ettaka n'aliwaayo nga ligenda kukolebwako bantu be basiimye mu buweereza bwa Kabaka. Tatunda ttaka. Gwe yenna aguze ettaka oba oguze lya lubiri oba oguze lya kika oba oguze lyawa oba oguze empewo. Omutaka ekimuyitisa omutaka kubanga yakuuma ettaka lyonna erya Buganda. Ery'Obwakabaka bonna eriryenga ye ery'abalangira n'abambejja n'ery'abantu Ssekinnoomu kubanga gwe tuyita custodian w'Abaganda oba gwe tuyita enkunizo y'Abaganda bonna. Kati omuntu alina enkunizo y'Abaganda bonna ng'alina n'ensiba biwandiiko. Ani alina ensiba biwandiiko ku ttaka lyonna limuguzizzwa Mayiga oba Kiwalabe Male under Buganda Land Board? Tiririwa. Bagamba lugonda majja akaluba magenda. Era bana abasajja balina enfaanagana njagala mbawe aspect. Abasajja bano bonna Abanyarwanda balina enzija yemu, balina aspect yemu ne approach yemu. Bw'abajja ajja mugonvu nnyo. Bw'ategeera nti omuguddemu ng'akyusa ate abeera wa bulabe nnyo. Si Karoli Charles Peter Mayiga. Yoseyo tabayisirwa mutabani wa Kale Ekizibu yali ajja. Yajja n'obuwombeefu nga n'okufukamira afukamira. Era bwe yagenda e Bungereza okukima omutanda waffe okumulwanirako entalo, yali musajja mugonvu nnyo ng'omuyiwako n'amazzi n'otambula. Bwe tumala omutuusa waali ate yayagala okusaanyawo Buganda. Era yayogerera amafuukule omutanda waffe n'okwagala omutuusaako ebintu bino. Era bwetegereze Karoli Charles Peter Mayiga wasaanya mutabani wa Tanansi Omunyarwanda bwe baali bamuwa ddamula oba banga tannafuna ddamula yali musajja mugonvu nnyo ayogerera Obwakabaka nga toyagala kumala nti amale program kubanga yina program yali ewuliwo okutalo ku CBS FM eyava ku saa 2 mpaka saa 3 nga bwayogera toyagala amale ngera Abaganda bonna bamanyira nti omusajja omu wa Katikiro tuba tumaze. Era nga naffe abawulizanga programu ze twabangawo nga tuga nti yuno musajja asaanidde. Kumbe kituzaayo nti lugonda majja akaluba magenda. Okumanya omusajja njala mutegeeza ddali mpuliriza programu ze. Bwe yatumiranga abantu byatumira mikwano gye yabawerezanga n'akayimba kano kabayitanga searching. Eyali lugonda majja nga asomesa buli kimu enkola ya federal Obuganda engeri gye buyinza okufunamu emirembe na biki ebiyinza okukolebwa. Essaawa zino tubuuza eyali akola programu zeezo yadda luddawa. Era kati wakyafuuse Kagumba Weegoge nga mukama we n'empereza zaabwe n'enkulaba zaabwe ziri nti bagonda nnyo mu kujja. Omusajja ono balina ekiwandiiko ne mission namutaayika eri Obuganda. Naye bwe yali ajja yagamba tugenda kuzimba Obwakabaka mu myaka 10 ate tumale tubusaanyeewo. Mu 2016 Ssaabasajja Kabaka bwe yabuwummuza emyaka gyabwe 10 gyali teginnawera. Ayagala atuukirize emyaka 10 amale okuwaayo buli kimu ekyamutumwa n'Obuganda abusaanyeewo alyoka agenda akola ebibye. Kino nno yakyogera ali mu board meeting ezimu ku business zaddukanya ng'alooza ebisenge tebimuwulire. Yagamba Obwakabaka mu myaka 10 nga nze Mayiga tugenda kuba tubusaanyizaawo. Era buli kaleebwerebwe kwakusaanyizibwawo singa tesituka. Muddeeyo muyinza ogoba Lumbuye yakuba kemiko. Muddeeyo mutunule Mayiga ow'emyaka 15 emabega ne Mayiga owaleero. Yajja n'ekigambo bwerufu kati yafuuka muddugavu n'ebintu byonna byakola bya kiddugavu. Yajja n'ekigambo obwerufu ffe ne tulowooza ntufunye omuntu Yesu Kristo agenda okukulembera okulamulirako Ssaabasajja Kabaka. Kumbe twali tufunye Ibilisi. Twali tufunye Ibilisi. Abasiraamu bali kuno Ibilisi mumanyi ye sitaani asinga obukambwe mu Busiraamu
oba ye shaitani ekyasinze obukambwe mu Busiraamu twali tufunye Ibilisi ego emyaka 15 emabega oba abiri bwasanga ono Kaloli Charles Peter Mayiga wasanya Bulange basobola ojikuwa wansi bino byonna bikola okusanya Obuganda kubanga basanya Obuganda babategezezza nti batuse ku ntikko era yono omuntu agenda okubanga akuuma ebintu bya Museveni mu Buganda kuba baloza tumanyi nti si Muganda nga naye si Muganda. Obwerufu bwe yajja nabwo bwafuuka busiiwuufu bwafuuka buddugavu kumbe yayina ekigendero ekikusike okuba nti asanya Obwakabaka naye mukulu Obuganda lwazi Obuganda ne bw'okoonako gw'ovaawo njala kusabira essaala eno nga mmaliriza Abaganda ffenna tujja gisoma ku lwa Katonda n'Obuganda engeri Obuganda gye buli olwazi emisambwa emizimu ne jjajjaffe Tonda abaaliwo ng'Obuganda butondebwawo era bakyaliwo ng'Obuganda budobonkana bajja kukwasaganya naye Charles Kaloli Peter Mayiga wasanya mutabani wa Tanasi totwala Abaganda mu kkemebwa tuleke mbulungi kubanga Obwakabaka bwa Buganda bwasangibwawo kasangawo kadda nga bukuuma ettaka lulombolombo n'ennono kubanga ettaka lya Buganda terina mipiira teritambula era terisembera n'olw'ensonga eyo Abaganda oligino totwala mu kkemebwa naye tulekere Obwakabaka bwaffe ne Kabaka waffe mu mirembe kubanga ekitiibwa obulombolombo n'ennono byonna tubiweereza Ssaabasajja Kabaka ali ku Namulondo so siggwe omutamanya ŋŋamba eyajja obuzzi ensooli okujja mu Buganda okusanya Obwakabaka olw'okuba nti ffe ennono zaffe tuzimanyi tuzisamirira tuzikumira ebyoto tuzityabira enku era tugenda mu ntabaalo tojja kusobola kumalako na Bwakabaka bwa Buganda nga bwe bwawandiikibwa mu lubereberye na kaakano bwe kiriba ng'Obwakabaka buzzeewo naye emizimu gya Buganda emisambwa n'abalongo balikola ku baana bo n'abazzukulu kye baakola ku Katikiro nsibirwa kikwolekedde nga tokimanyi eno essaala ejja kutuukirira bagamba lw'oyagaliza mu kacyo tutta nnyoko naye nze bampita Lumbuye ndi muzzukulu wa misambwa essala gye nkusabidde bwe kataligirya ejja kutuukirira weesonyiwa Obuganda kubanga tolina ky'obumanyiiko weesonyiwa Kabaka waffe kuba tolina ky'obumanyiiko kubanga Sserojja Okota yasinga nnyanyinimu entannama olugero lulabika lituukirira oyagala kusitama ku kyoto eky'essiga ekkulu mu Buganda weefuule nti oli Muganda tuli Muganda tolina ky'obumanyiiko teri musajja teri Katikiro yali alabiddwako ng'agenda mu masabo okuloga nga ggwe bw'okoze n'ogenda e Tanzania n'osomba omuddagala omungi okuwunika Obuganda n'Abaganda n'Abalangira n'Abambejja kino nno okikola mu bukyamu kubanga Obwakabaka bwa Buganda bwe buli emirembe n'emirembe amiina kubanga obaddewo emyaka bufukunya gw'olina emyaka 4 plus bw'oba kati koli kabaala ate akalimu envunyu akasobola okusaanawo essaawa yonna naye Obuganda tebusaanawo bulwanyisiddwa emyaka n'emyaka bukyanga batabanja nga abadde bajja tebulisaanawo ekirungi kye mutamanyi olw'okuba mulooza mwasoma Obuganda mugezaako okusaanawo temusobola kusaanawo kubanga Abaganda bali obukadde 2 okusukkawo ate bazaala mugezezzaako nnyo okwagala okubiika mufuuke munyeera musanye Obwakabaka kikyagaanyi naye ate mujja kumaliriza nga mwetondedde buli Muganda gomukozeeko ekyambyone
Ssaabasajja Kabaka wangaale bajjajja ba Buganda abalangira n'abambejja musabire muganda wammwe. Abaganda mwenna musabire Kabaka. Bannaddiini abakyalimu empeke etoola musabire omutanda kubanga embeera gyalimu si nnungi. Nga bwe tugaa nti akasiriikiro kalwanya eminya bwe po eŋŋombe eyo yantukira obulungi ti Ssaabasajja Kabaka newankubadde musirifu era ne mubutonde bwe musirifu naye ebirowoozo byalina bingi nnyo kubanga ali mu nsi ye naye musibe olw'okuba omusajja gwe yakwasa Ddamula omulamulirako akolaganye n'abasajja batamanya ŋŋamba be basibuka mu nsi emu nga baatwefuulira. Kiba kirungi nnyo okukyaza ogumenya naye omukyazi omugenyi bw'atandika okulingiza mu kisenge ekyo omanye yakwawula esiridde. Ssaabasajja Kabaka awangaala. Mukama Katonda eyawange eggulu okutali mpagi ajja kukuuma era yamanyi lwaki okyaliwo. Buli ali emabega w'emigozo bano gyonna egy'okukyankalanya Obwakabaka bwa Buganda muzzukulu wo ne mutabani wo taliraba ku ssanyu. Buli ali emabega w'okukyankalanya Obwakabaka n'okusaanya Obwakabaka ne Kabaka already muwenda mutepe w'okubiri. Abaana bo n'abazzukulu bo tebaliba ku ssanyu. Ate ettaka limutunda tewulina mipiira ate temuzimba mu bbanga muzimba ku ttaka. Amateeka weegali buli kimu kirirambikibwa bulungi. Mwebale tuzimbira mwebale kukulaakulanya Buganda nga mulowooza nti mwekulaakulanya kubanga ettaka olw'okuba terina mipiira ettaka lino lirina endagaano ezasookebwako. Endagaano ezo weeziri. Tosobola kuŋŋamba nti ojja kuzimba mu lubiri ekizimbe ng'endagaano gy'olina ya mwaka gwa 2019 ng'ettaka eryo ya myaka 1405 oba omwaka obutabalika. Gwe n'ojja ozimbe mu ttaka lya Buganda otekewo ekizimbe gaggadde ng'endagaano gy'olina ya myaka ena emabega Obwakabaka obadde emyaka 3 n'oga nti ogenda kuwangula omusango. Ebyapa oligino byonna ebya Buganda oligino eby'obubugo n'ebirala bitamanyikiddwa gyebiri bitudde. Mujja tubulya buli omu kyapa gye yakijja neyamuguza. N'ekizimbe ekyoba olinako olikwatamu ng'oyizo nangattozo n'onyamuuka ng'omusezi alemeddwa okujjayo omulambo emagombe gye gwali gwezisa kubanga bannyinigo baagugema. Obuganda bugeme ate bwagemebwa newankubadde mugezaako bukyankalanya mwekyankalanya mwenna. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Mukama bakumiratakumira mpeera tusisenkana olunaku olulala nze nno ngenze kuwummuzanga byange kubanga ewiiki eba mpanvu nnyo. Naye njala tegeeza Abaganda mwenna buli omu gy'ali. Nkiddamu njala tegeeza Omuganda buli omu gy'ali. Weewalanga nnyo okulya mu nsi y'olukwe kubanga ky'oli nga ggwe omuntu kisibuka era bw'otyoboola erinnya lyo kiba kityobola weetoobodde. Toligenda n'ofuuka musoga, toligenda n'ofuuka mulugwala, toligenda n'ofuuka munyolo, toligenda n'ofuuka mulundi, toligenda ojja kusigala ng'oli Muganda. Bw'olya mu Buganda olukwe oba weeriddemu olukwe kitegeeza n'obuwangwa bwo n'ennono byonna obisse. Gye buva ne gye bulaga tubeerako ensibuko naye bw'ensibuko bwe tujja onna tuba tutegeeza twesimiddeko ettaka. Ne bw'oliba ng'ogenze mu Amerika nga gy'otudde nkulayirira bw'oba ng'oli mwana Muganda ng'omanyi obulombolombo n'ennono olidde okwaba obwe. Thank you for subscribing to KKTV.